Esther Bugembi wakoze drama osobola kukkiriza otya Musiraamu n'ayingira eggulu nga tanaba kulokoka obujingo Uganda wali president agenda okufa naye agenda kufa mu nfa ya kyewono buno bwe bubonero bw'eddogo kwotegerera nti ekintawanya ddogo ireko mu jaketi yange nokasitanja mbala mumanya nti kati ebbugu mulitandise Otyo munywanyi akyekuumidde ku Uginawo TV amanya nze Stone M tukwebaza webale nnyo webalire ddala okutugoberera komyewo ne Musumba Edward owa Spiritual Purpose sinzira wano mu kibuga Nateete era ku nsonga eyo yennyini kansooke musaba akubuuzeeko Musumba Mukama yeebazibwe aweebwe ekitiibwa gwasinzidde wano Nateete mu kibuga Kampala Uganda Africa Kenya East Africa Dubai Saudi Middle East South Africa South Africa bali je bali South Africa batugobera bambe mwebale nnyo webalire ddala Denmark UK Norway USA bana abawalabu ba Saudi mbamaze bakata abekata banji mwasuze mutya mwasibye mutya kusinzira ku budde bwolabyeko eno video wafa akakuba kava tuyisaamu gaali kyokka season yakyuka budde buno gwandibadde musana tuli mwezi gwa 8 gwabanga musana akati faafa twabikyusaamu ani yabikyusa bannange Munnayuganda ng'ebizibu bikufuukidde mbulabutuulo w'olikkalira kubanga Kabona Mugabi azajjaganya ng'ow'ekibungu gwe bawadde omungu n'amawulire agasanyusa ng'akuyita ogende gy'ali akole ku byakutawaanya edda. Kabona Mugabi agenda kwambululira mu nnyanja ey'enjawulo akukumira ekyoto kw'onooyekeza endiga nga ssaddaaka eri abakulu olwo obulamu bwe bubettereere nga nnyindo ya nti bw'anoonyeza empapula ezifuluma Uganda n'ebica ne bikwereega ebibyo kumenya mu jjenje ekkalu kubanga olunaakukansira tukuma amazzi ag'omukisa gwe ng'olinda kutta ku nkowe. Kabona Mugabi bw'omukwasa ebizibu byo naye abigabula ebinyonyi ne bibyetikka okubisuula ebuziizi gwe n'ofaananako omusenera alinda empaalwa. Kabona Mugabi mukubire ku nnamba ya ssimu nooti 75293946 olwo obengo Ssempoggo n'olwalo nange ntugge ku nnanga ya Kanenero. Ennaku zino tuba mu kakuba ate yakatandika kati gwe alowooza nti kutandika season gw'omwenda ndowooza tandika kati zikusanze naye ate kali mu kibuga mu byalo waliyo omusana. By the way ekintu ekyo kyogera kyandiba ekituufu naffe bane tubebaza nnyo be twabadde nabo embaali eyo mwebale nnyo mwebalire ddala okutwaniriza abantu. Uganda nno nnene Musumba nnyo goyinza okulowooza nti abantu bazimbira wano Kampala naye bw'ogenda eyo mu byalo eyo naye lwakuba ekirungi ekyaba kye nalabyeko eyo embaale ng'enguudo zo nnungi ewamu era nnungi zisinga za Kampala zisingira ddala eza Kampala. Ekibuga Mbaale kyo kirungi kituufu. Mwaliddeko Malewa Amalewa baluwa abaagalidde naye nze Musumba gawooma mu binyeebwa Amalewa so ab'amasaaba mwenna ate nga tukomawo ab'amasaaba tukomawo tulina dancing competition ze tutambuza eggwanga lyonna naye ndina Musumba Edward wano eno owa Spiritual Purpose ayina crusade ng'ennaku z'omwezi 28 omwezi guno gwennyini. Musumba soko yogere ku crusade yaffe geno beerawo nga 28 emayuga eyo. Tulina crusade egenda kuba emayuga ebonda n'ebizinga byetoloddewo. Tusaba muyimirire naffe abo bokka Katonda bakutteko ate abo bokka abagala bya Katonda oba bawagira bya Katonda goba tobiwagira munnaye nedda totuwa sente zo ate twanike tulangira
omanyi bino bintu nabyo obyetaagamu omukisa biriwa bino ebya Katonda buli woowaayo maaso ga Katonda oba n'omukisa oba otapinze mukisa gwe tuyita spiritual blessing ne physical blessing. Omukisa gwa mpozi interpret omukisa gwa physical blessing nani ne spiritual blessing. Physical bwe buliwo wano ku nsi ne mu nsi ey'omwoyo n'obeera blessed. In fact bano abantu abamu kye bayita okubeera ne favor. Otandikira mu nsi kitandikira mu nsi y'omwoyo. Ensi y'omwoyo bw'ebeera n'omukisa, that means ey'omubiri ejja kubeera neki n'omukisa oba ogguliddwawo. Omuntu alina favor ayogera ekigambo kwegamba nekikola. Alina favor. Bw'agamba Mukama leero njagala ompe miliyoni 10 oba miliyoni 2 Mukama akikola. Bw'oyogera ogamba Mukama leero mpa bakasitoma bangi ku bizinesi yange, Mukama akola ki? Abakuwa. Kati kyekyo kye tugamba ekyo buli bw'oyimirira ne spiritual purpose manya omukisa gw'ofuna gwa ggulu. Si gwa magombe. Spiritual purpose ye gundi ye kanisa gy'osinziriramu. We buweereza bw'osinziriramu. Banga bugamba kanisa ate kanisa oba kizimbe. Kanisa yenze njabasomesa lunaku lumu. Kanisa ye muntu. Spiritual purpose we buweereza bw'osinziramu n'otabala ensi yonna. Yes, kwe tusinziira. Nga weyambisa emikutu egimu nga guno gwa Yuginaawo. Naye abaana ba Yuginaawo mubakubira engalo. Batuweere engalo ez'amaanyi. Si ngalo zokka ne kasoda. Amiina. Sina kasoda kokka bangambye baagalayo kamera. Baagalayo kamera. Ngeri eyiyo. Kati abantu ojja baleetera kugamba nti ng'eyange bamaze sirina kamera ya buweereza. Nati kati ffe twagala wakiri ng'eyo. Ng'eyammwe kati nammwe mujja kubeera n'eyaki? Eya Yuginaawo. Si yo. Baya buweereza era mu ngeri endala. So obanga osobola kikola bakolere munayo bateereko konna k'oba bateereddeko namba zaffe kabakongerako. So musumba soko tuwe namba ebintu bingi bigenze mu bulamu oba mu nzikiriza eno ey'abalokole. Soko tuwe namba omuntu alina kyabuuza okutuyambako oba mu crusade geno beerawo Mayuge ng'ennaku z'omwezi 28 omwezi guno gwennyini okumanya information esingakaawo akuba ku namba ki? Osobola kuba ku namba 0746 1822 41 naye namba yaffe eyo tugikozesa kusabira abantu. So waba ina nti ayagala musabirako kumuvuunirira birooto bye ene namba bulijjo gy'obawanga yeeyo yennyini tekyuse kati oba oyina kyoyagala kuwa crusade oba muweereza onongamba musumba njagala kola kino na kino kiriwe kiti tukole tutya then nenkuddamu. Bino si byagamba nze njogera na buli muntu. Katonda yampita njogere nsabire abantu kansolinga abantu nyimirire n'abantu. Enamba eno gwagyekwatira? Wengikwata nze njogererako era we basiteri nange ng'erina office gaalo atypinga butypinzi tayogera paka nga ngifunye nze mba nsobola kuwa voice ndoboozi oba abasumba tebatera tuwa namba zaabwe ziri personal oba bo bonnyini zebakwata. Ffe tuweereza Mukama nga spiritual purpose. Ffe tuweereza kati lunaku lumu nsobola kugamba si mu 10 nzikwata. Wemba nga siri mu kuweereza oba nga siri mu crusade oba nga sirina byensabira mukwata buli muntu ate ne musabira. Wamma enamba yetera obeera bize. So kati bw'ogisanga bize gwe you continue oba mpa message ku era naffe tutera okukola si kyekyo. Then after ojja kunkwasa tuwogere.
kati musumba mukulikayo mu kivulu kya munaffe munange ffenno tetwabaddeyo ffe nga ffe abayuginawo tetwabadde mu kivulu kyokka ate nga ensonga nga wolaba era ne kyano yaffe weetambula kiba kitukwatako ekyo ndowooza tekiinaako gundi ndala tekiinaako obuzibu naye nti twasobodde kuba twaddemu ezo tuwa zaffe kakati mwagenzi yakikubye konsati 3 mu kibuga omuntu omu ate ng'ennaku zeddiringa ate ng'ajjuza n'abagoba kakati bino bye tugenda kwogera tetugenda kunenya muntu naye twogera ensobi zo zokonako we tuba nga twogera wano tuba tetunenya omuntu tuba twogera ku ki ku nsobi nga nze nange muntu waliwo aboogera ku nsobi zange ng'oli kuno ku kyano kwenyini oluusi nga sibiwulidde naye nga bangeyo eyo n'atatayipinga n'atakola ki naye ng'ayogera nga beenyumizaamu awo naye mu mubiri gwa Kristo wabaddewo ensobi nyingi ne damages nyingi ku sheezo ku show ne ku bantu personally nate nabadde manyi nti omuyimbi waffe wa gospel yatuyimbidde kati ate gwe osobola kukkiriza otya kituufu kyokoze kituufu nti olaga nti bayingira eggulu musiraamu n'ayingira eggulu nga tanaba kulokoka kibi Bobby n'ayingira eggulu Bobby yazze n'ayingira eggulu Bobby namulabye president n'agamba nze yadde nyingidde eggulu naye musigale nga mumpa akalulu babo anti kyekyo kye nagambye nti oba kyenzize nga nkugamba nti obudde buweddeyo era obudde buweddeyo nti leero ennaku z'omwezi ziringa 12 13 oba 12 ndowooza obudde era buweddeyo obwaki kuba campaign mbadde manyi obudde bwogenda mu ggulu nze ggulu mwe abasinga olitutegeerako waliwo omusumba oba nakibuuza ggwe oba bano abasumba balaba bentera okubeera nabo ne mubuuza tukuze wala kayimba akamu akantiisanga nze ng'omuntu Yesu anaatera okudda nga naye ako ng'omanyi agenda kudda nga manyi agenda kudda wiiki ejja akayimba ako kantiisa nno okawulira nga weeralikirira buli lwenkawulira nga neeraliikirira kuba nno mu buto nakati takolaki taddanga kati wenabuuza omusumba ekibuuzo olinde nga tukyali bato batugamba nti 2000 Yesu agenda kukolaki babagamba 2000 Yesu akomawo tweteeketeeke era ffena tugenda kufa tugwewo tumale tuzuba malayika afuwe ng'ombe awo ng'oli myaka nga nali myaka oba nga 8 mukaaga musamba 8 ng'okwata ekintu nekibaliyo nga kyaddala kati neeralikira omwaka gwa 2000 ogwo in fact n'okusoma nsaasoma bulungi nga ngamba ffenna tugenda kuggwawo lwaki ate mba nsoma naye omwaka ogwo twalinda ekiro baatugamba nti bazadde bamwe baatunda ebintu abamu ne tukuma anti wewajjira ekibwetere kibwetere mumanyi 21 omumanyi tontwala spede kibwetere simumanyi nawulirako sitoleze kyeyabakola ab'ekanungu eyo bambi basaasirako ab'ekanungu nakati ojoe bakyayina ebiwundu ku mitima yatta abantu bangi basibira mu kanisa anti kwole 2000 enkomerero yali etuuse nga abantu balina okufa bagende wa Yesu n'abasibira mu kanisa n'alookingawo bulungi nnyo n'abakumako omuliro ekanungu eyo yalagawa ayina gye yeekweka waliwo abaali bakoze investigative journalism okunoonyereza okulungi babivaako
ne balonsi gyali muje yekweka n'abaana be gye bali kyokka abaana be bo tebagenda mugulu yayina abaana ennaku ezo naye abaana bo teyabakkiriza kujja mu kanisa kusaba ate balwaki baana bagenda mugulu ate naye kenyini nga tagenzeeyo naye nyini by the way yayina bakulembera naye teyali mu kanisa kiguumaaza anti bano mubamu ebyobugagga bambi babuwe ne bamuwone nte bamuwaki abagamba genda otunde ebyapa by'amataka otunde ettaka oleete sente kubanga tugenda mugulu nkomerere etuuse tusigaza 2,200 jali 2,200 bantu ne batunda bantu 10,000 no bye mwogera temubimanyi betwategeerako be batono kumbe wansi eyo mu chaachi yali asimyeyo ekinnya ekinnya abantu bamu yabatwalanga mugulu nga ne2,000 nga tenatuuka yali atandika dda okutta abantu lwaki yali atta abantu njogera ebyo byali nze nali nkyali muto naye story yanyingira wakulira wa Musumba mkyalo nanti side zeyo side zene ewaffe eno olonga muwulirwa ku radio ki radio twalina radio vayali radio Hoima yali tenajja radio Buganda radio Uganda ya UBC radio era muzeeyi yalina radio gunene nga oluusi lumu gundi zino battery wabaawo Tiger Head mumanyi oya mumanyi bateekaawo ne bagiteekako katambaala ne bagiteekako ku meeza awo teri gisemberera ne bakwata eriyo ne bakwata kawaya ne bawanika waggulu ku mufene sobole kusika era litasika bulungi nga tubiwulira naye nga mu wiiki oluusi ayinza okuteeka mirundi egyo oba gumu Tiger Head awo ne bamuteeka ali mu kasana anti bakeekereza talina kuggwako mangu nga muwulirirako amawulire agagatiisa ago ne mweraliikirira nnyo nga ganyingira muno ijjukira oba mwana muto buli kimu kikola ki kikuyingira bulungi kikuyingira kati ebiseera ebyo nga bakugamba nti enkomerere egenda kutuuka ffenna ensi yonna egenda kola ki kuzikirira nga biseera ebyo bakugamba nti waliwo abantu abaleese ekintu kiri oba yessimu nti muntu obeera wano olwo baleese essimu mukiyita kintu noyogera n'omuntu ali Amerika ne mwate sibalabanga mulali sibalabanga baleese ekintu osobola kikozesa n'oyogera n'omuntu ng'ali eri nga gwe oli Amerika oba oliwa naye ekintu ekyo teekako sente kati nga bagamba egye mizimu kubanga tosobola kubeera wano n'oyogera n'omuntu ng'ali eri ate ng'omuwulira nga tewaliwo kawaya edda waliwo bino bikolo box bya Uganda Telecom oba obimanyi obanga ogenda Uganda Telecom yaffe yekyakola naye simanyi kati eyo okuba lunaku lulamba ate waliwo bagitanga post Uganda post Uganda eyo yekyaliwo owandiika bbaluwa nemala myezi 2 nga tenatuuka kati bwetuuka oli naye eyiye kutuukako emala myezi emeka emirala 2 kyokka teffe waneno onyiga bunyizi ve wange kati onyigira naku seeti wano eryo 2,200
obojjukira tuli mu kuva eno 1900 wonna bajja babategeka 99 oba nali myaka 7 nali omwongo omuntu akwata ekintu n'akola ki nakitegeera bulungi n'akiteeka mu bwongo myaka egyo 7-8 munange oba okyeralikira kino nti emizimu jazze omuzimu gwe gutwala ddoboozi kwoli ali eri Amerika ne liyitira mu bbanga awo ne guliza nti woba oyogera era batugamba woba oyogera ku ekyo kintu ogamba halo n'oli n'agamba atya halo then noyogera gyebaleko nti halo muzimu halo guba muzimu nga mugamba nti gwolina okusooka kugamba ekigambo halo linnya lya muzimu gwolina okusooka kugamba gusobole kutwala ebigambo byo eri ate gubize eno olamumwate moya otyo njogera bwe nti abantu bagamba nti nze mbeera nimba nedda nze njogera ebyange naawe ojjanga oyogera ebibyo kubanga bino ate mba siri mu mwoyo kubanga bino tuba twogera ebyaliwo oba ebiriwo okitegeera si byakwekweka nti ate nalabye ebiri nalabye iwe mbanga nalabye kyova mbagamba nze munaye Katonda simulimbisa saagala abagamba nti buli kadde nalabye ng'ate nga saalabye waliwo bye nalabye kituufu ebyo mbyogera naye bwe mbanga sirabye nkunyumiza eno mboozi okitegeera kati kiwetera abakuba kahiiti ennaku ezo ekyasinga kunnuma tulinze tufe 2020 tulinze tukole ki mufwe Yesu atukime fenna twali ku mavivi family yewaffe fenna twekuŋŋanyiza wamu ne twokya ebigoye bikadde Yesu talina kusanga ngoye ki ebikadde mu nyumba olwo tuli kwasa tumulumu kwolwo lwennyini buli omu yeeteekateeka nga buli omu yeeteekateeka nti zikona ssaawa 6 ne tuyingira 2,000 ffenna tujja kuba mu ggulu awo ng'eggulu lya buli omu kati nange tetwebaka kwolu by the way era enkyalo muzuukuka tumala kusaba ffenna mu kyaki ne tulindirira kola ekkanisa z'abooga tutuuka ku kyaki eyo mu kyalo nga yajjudde kuva munda paka eno ate tetuwulira ejjukira mu kyalo ennaku zo tewabangako mizindalo tekuli nze nga ndi muto kati ziizo saawa dadi wange yali agirina ng'abala ziizo tuli kumpi olwo tuli olunaku z'omwezi lumu family tulina okubeera wano wamu bwe tuba tugenda mu ggulu ffenna twetukuza twenazza mu musaayi gwa Yesu ffenna tuze tugende mu ggulu nga tuviira wano ku kyaki departure mwasalawo mugiteeke mu lujja lwa kyaki otyo kakati zizo tuwera 5 kitundu tubala ne mu kyaki babala zizo ennaku z'omwezi lumu 31 enkya lumu mulina okukeera nga muli mu ggulu mwenna Yesu akomawo Yesu agenda kujja ku ssaawa 6 tulinze ssaawa 6 zennyini tugenda kulaba ng'atumbira mu biraawo ng'akoma nga bwe yakola ng'agenda nga bwe yagamba nti alikomawo atukime kati mbu kyawandiikibwa mu Bayibuli mbu
otyo mbu akomawo 2,000 anti mbu yagenda akoze bwati ne kaneno kati mbu yakola bwati yagamba meka 2,000 mbu kubanga bamulinda myaka 2 natakomawo myaka 2 natakomawo myaka 2 natakomawo kati tuli mu 2,000 mutaka kuno kati nsi erina okugwawo mu mwaka gwa 2,000 kubanga ensi eyo ekaddiye nnyo Katonda addemu atonda ensi ki empya naye nga ffe nga tugenze mu ggulu mutemujja girabako kati bwe tuba mu ggulu tujja girabira mu ggulu kati nga ne radio babiyise ebyo byonna byonna babisomesa buli omu asomesa kiki naye ziizo tulinze ziizo 5 ana ziizo 5 ebweru kyakutedda ndulu zatandise dda ffe tugenda wolololo abakaaba abanywedde baagala nti Yesu abasange nga batamidde abo nabo tebabula efujjo lyava dda nti ffe tujja n'onywera mu ggulu kubanga Yesu yakola ki akenge ggulu teriyo kunywa omwenge nga bataddemu olwo oluyimba ndijjukira tugunywe kati wetuli genda yeeyo tetulisangayo omwenge nga waliwo akayimba kalala gilaasi etangaala okamanyi otambule mutulabe mulimu akantu kali maama oyo ragadi ngenda nnoonya ku tune eyo ekirungi omuyimbi omumpadde kati oyo oba ye General Megadi manya katugunywe kati ligenda yeeyo eyo tune njijjukidde erabika Megadi wamma anti kati obuto bantu mwe mbabuulire obuto muntu arekodinga ekintu ne kibeera mu mutwe ate oba muto family endokole naye era muto osigala ki osigala muto oba eri luyimba lwansi oba tobimanyi so ziizo 5 endulu netandika mu church abakaba kati pastor byayogera tebakyabiwulira ziizo tugenda kuwulira endulu ne kolera kuva wabweru munda mu kanisa ate mu nsumba baddamu muwulira jukira abantu bangi nsi yakuŋŋaanyi mulejo nagatasa bagaze abantu bocha ebintu abantu bako ningamba yinga tuli mugulu oba tetunagenda mwe temu dakika 2-3 nkwatako muzeeyi tuli mugulu oba tukyali nenchekinga kaganda kanga katone kakwata ndaba nga tukyali kuza negenda wa mama emutunulira bwentu naye nga bali mu nduulu bo wada watudde wakyatudde awe bantu babuukabuuka kati jjukira abantu bangi naye bali twewadde nga tusigamba nti twenyize nnyo buli omu afune space kati ate nze ndi mu kucekinga tuli mu ggulu oba tukyali wano ku nsi naye bo bali mu kuba enduulu sibitegeera buli omu ngenda amusunasunako abewaka bonna ndaba nga tukyaliwo ningamba maybe mu ggulu we batyo bagenda bakuba enduulu maybe mu ggulu bakuba enduulu nange nentandika kukola ki nentandika enduulu nange kubanga buli muntu ali mukola ki ali mukuba nduulu nengamba kirabika mu ggulu bakuba bukubi enduulu nekuba enduulu netukuba kubasaawa 6 paka nga 6 kitundu
abantu bakuba ebidomola amamotoka pikipiki opikipiki bwedde obumanyi bumeeti kituufu walimu ebika waliwo bimeeti bisuper cab kituufu oli mukulu wedda wedda mmanyi kofiro oyambala ya bwerere kumbe oli muzeeyi munaye tewali buzibu gali ng'agamyufu ago ne buno bwa green spakavu zabangako kale oba ya green n'obwa bbulubulu tola ne kafero yakayimbako mu ng'alina akapikipiki akabbululu then wabangawo sukuta ozimanyi zisenke ezo bwezo eyo senke bya juzi sukuta buno obupiki obutono ddala kaba kampi naye wano kabaako ebibaati we kati kasukuta ezo zaaliwo biseera ebyo zabanga n'abagagga covid wano zakomyewo sukuta nati nga bakkiriza omuntu omu n'abakazi ne baziga ozivuga kati ate bavuga ne bajaaji akati nno nkubuulire bwetutyo tugenda kuwulira enkya bukedde nga lusooka mbu byali bya bulimba ku radio bayise olwo nti Yesu yali tagenda komawo 10 meka mukyali ku Yesu muyigide ne mwaka omulala mukyali ku Yesu ku makya kati ffe tetwebaka twabeera ku kyaki nitukomawo 10 n'emu kubanga weebaka ojja kwesanga weebaka oyinza ogenda mu ggulu nga totegedde engeri ki gy'ogenze mu ggulu kati olina okusigala ng'okola ki ng'omoga ng'otunula olwo ne basala embuzi ewakaawo ku makya nengamba naye kati lwaki bantu balimba nze natuula ne neebuuza nga nze omwana omuto ngamba naye lwaki bantu balimba lwaki abantu batulimba bwe bati kweri bayibuli yetulimbye oba abantu kati nga nina ebibuuzo bingi kati tuba tukyali awo nti waliwo omuntu yatutte abantu mu ggulu mwe mwasigadde ningamba oba ningamba muzeeyi lwaki tetulinnya ne tugenda eri gye bagendera mu ggulu yankuba oluyi yankuba oluyi nujikira bulungi agamba akaana kano kalina olugezigezi ng'ayogera mu lulimi lwaffe lunyolo kana kaganya okubeera n'olugezigezi byolowooza bikusukulumyeko eggulu lwaki oyagala eggulu tusanyuka nti kubanga Yesu atuleseewo kati ate gwogamba mutugende eri gye bawanki kye kitegeeza ye muzeeyi amaze okubuuka ekyo kitegeeza nze wange yafa naye maama nali anjagala nali mwagala bambi mukama muwummuza yanjagala nali mugezi kuva buto ate bambi bo baali batya Katonda naye bannaaye emboozi y'omu ggulu yawo bwetu bwe yali eyo bwetu bwe yakoma kakati kitukomyawo eno kitukomezaawo wano Pastor Bugembe wakoze drama nga bwe yamukola mu video zonna nga bwe wamukola mu video zonna tetuganye naye content wa mu drama abadde anyiiza abalokole si basanyufu nange kennyini siri musanyufu gwe nga Pastor Edward Pastor Bugembe tubuulire emyaka 25 abiri gaawa Bugembe yayimba yatandika kuyimba lwaki mutubonyaabonya emyaka 2 tegannawera gasukamu Bugembe oli musajja mukulu naawe tuleke beera pastor atalimba pastor afe yakafuna ne gundi pastor muto ate emyaka emeka yakafuna n'omukazi aliwo omukazi aliwo tomulabangako omukazi wa Bugembe aliwa bagamba mbu kati gabize bubyambu nze bino njagala katuddemu tuve mu kiboozibozi katudde mu reality Pastor Bugembe guno tuli mu mwaka mmeka
25 12 mwabiri mumeka 25 kati kiba kitegeeza yatalinga kuyimba ddi mu 25 mu 25 wano tuli mu 2025 sure anti kati labayo 25 paka 2015 ejo 10 kati ye yatalinga kuyimba omwaka gwa 2005 weba bagamba nti ajaguza emyaka 2 nze wembala va 2005 nengenda paka 2015 ndabawo emyaka 10 2015 paka 2025 ndabawo emirala 10 je myaka jangaga 25 2 je myaka 2 okitegeera kati tugamba nti Bugembe watandika kuyimba 2005 ge mazima. Aha, kati ngamwe abaliwo yatandika yimba dde. Bugembe yatandika kuyimba nga tukyali bwana buto. Nga tukyali bwana buto yogera amazima. Twe tukulidde ku buyimba bwa Bugembe. Abalokole. Ate wali wa mwoyo nnyo. Buyimba ki? Mugembe. Waliwo akayimba ka Bugembe akantiisanga. Simanyi oba yakayimbye. Kayimba ki? Kali balagako kawo ne ka video kako. Simanga. Natuula mu nnyonyi. Nali manyi ndoota. Mukama njagala Najira ne atako keko kakayinza kuba ka 2.5. Ako ngako naye kasati ka yellow nga ntambula nsamba ebipapula nonde 10 obuyimba gye buli wa 2 omaze mu kisaawe myaka 23 kado tugamba oli mutugamba nti nyimbye myaka 2 goka. Abasajja bayizo okusala k'emyaka ayizo tugamba kati Bugembe ojja tugamba nina emyaka 35. Aha, kumbe oli mu 5. Ebanange Bugembe alina emyaka 5 kale oba togaweza mune ba Bobby mwena muli mu 5 ne mulabe bazu nababa okuze na Bobby bana bayina basajja bakulu wamanno tuyogera boto nkiraba Bugembe akuze ne ba Bobby bakamiri awana baba Bobby almost Bugembe yagamba benkana naye kyokka tenga yakula ne batata otyo kati tuleke kanisa nyivu watulimbye ekyokubiri amazima gali nti wasasudde abantu. yasasuda abantu atya bano abanakatemba abatikitokers konsati yo kweri kale twina yayimbye naye abayimba abalokole ba gospel artist kweri iyo mwana yayimbye mu concert eno yabadde VIP sikutegede teri yayimbye Bugembe wasasudde abantu bakatemba nosasula batikitoka naye bayimbi ba gospel tewabasasuddeko kuyimba. Show yagiyimbye yengaye nedda lwaki asasula bali kyogamba mu ba gospel mu Uganda mu gospel bana ba gospel teri yabamanyi kuzanya nga abaana balala bali bakozesa mu katemba. ayinza okuba yakozesa mu video n'agamba nti kabalete abakyaliwo. Mbuzize ekibuuzo yadde oba wakozesa mu video bana balokole abakola kate bano ababeera mu nnyimba zaabo we batyo mba ndowooza nti baali mu kujjayo kubanga ayinza okuleeta
abamuyambako okuyimba oluyimba olwo Mukama Katonda wannange Setaani alunze gye muntu naye n'agamba nti gundi n'ayimba n'awaayo kavaasi gundi n'ayimba nga ndowooza abo baali mu kubrandinga gyemiti emito gyajjayo naddala mu kyaki worship house. Ate wali owuliddeko nti gundi n'avaayo oluyimba ne lukuba Uganda yonna nga zize. Ate bano abagundi baneeno aba Katonda teri akwenkana si babe naawe abo brand yaabwe ati brand yaabwe yalaba nga luyimba luli lukutteyo naye n'akola nabo. Nze njagala nti Bugembe yakutte ku mwana n'amukolamu brand ya gospel. Ate brand nga Bugembe ye nga ye brand bw'aba azze n'akola naawe kolabo ekyo kiba abanga akukutteko. Ndindako nze kyenjogera kirala nkitegedde kyogamba kati nga bw'olaba mu kyaki ye ayina abaana baaleze, ayina abaana bangi, pasita abaweereza nkitegeera neeno mu kisaawe bw'ati bw'alina okikola ekyokuyimba bw'alina okikola. Nti lwaki? Nti gospel mu Uganda mufu. Ekituufu teriyo omuntu ali mu kisaawe kya gospel asobola kuwanirira ki ekisaawe. Empalana ziri mu kyaki mwennyini oba mumu abayimbi ba gospel bennyini empalana nnyingi n'abasumba bennyini basumba bennyini teriyo musumba asobola ayimirira n'abayimbi. Omusumba olaba abayimbi ba Nigeria kale tugezeeko just example abayimbi ba gospel ba Nigeria waliwo abasumba abayimirira ne babasitula kubanga bo basumba balimu ne ssente. Era waliwo omusumba omu yali ayomberawo ku internet bwe twabasitula kati ne mugenda America ne muyibulirayo eyo biki okitegeera wakiriyomba nga tumanyi nti wakikoze okitegeera. Music bwetwogera kigambo music wano mu Uganda tetulinga nsi ndala bwetwogera music oba oyogera ku sente wane waffe kutandikira ddala mu studio kugendera ddala ku video kugendera ddala ku radios okutambuza music. Yes, radio inozisasula. Instead oba gospel baki tetwagala kumanya data sing. Yes, instead ya radio kusasula naye go inokola kiri vice versa. Mu nsendala radio zezikusasula zikuba ku luyimba TV zezisasula wano mu yu go inokusasula ate era ne bataluzanya abamu bwosasula bazanya. Bwosasula kituufu bazanya ennyimba zo. Kati kyolina okumanya nti oluyimba kitono nnyo oba oyagala lubeere ku market lulina okugenda mu miliyoni ngaago oluyimba olwo. Kati nze musumba akola firimu zange nkoze ndi ezaki nze njogerera firimu naye nange sinnavaayo mmanyi nange sinnavaayo nga bali betulabiddeko bajingo anti naye jingo mkuze nga amulaba kati sina bye nkugamba anti kati ng'omupya yasooka mu kisaawe n'akikuba era oba oyagala kuseka oba oyagala kutya genda ojeyo hora ya jingo ajja kwogera ng'owulira ennyumba ng'ogirimu ekintu kituuse agamba gati agamba Chicho. Kati teri abasola bajja kwaba bakasangwa. Vibe atambulira ku momentum ya film. Kati ffe tumumanyi kubanga tukuze nga tukola ki? Ffenna gwe tukuze tulaba. Kati bwe kifaanana. Jingo naye yajjayo ba VJ Junior baani ayina ye bye yakwatako. Batambulira ku ye. Kitegeera kati naffe tuba twetaaga nti mu kisaawe naawe okole ki obeeko gwokola ki gojjayo omubrandingire ddala kumala biseera abeerewo okitegeera until ye kennyini bwagamba nkooye panga bino bya music bibeerako pressure
okitegeera kakati nze siri mu kunenya bugembe siri mu kunenya kubanga ekisaawe kya gospel kyonna mu Uganda essaawa zino kitambulira ku gwe nga bugembe simanyi baba bakulu ku worship house balaba obubaka obafuna abaana obukodyo bw'okozesa ku maintaininga brand yo waggulu nabo obayitiremu nkufunye obukodyo bwakozesa ye okuba ennyimba nezigenda vairo abuliremu ku bana ba upcoming abali mu gospel industry abakole ki abaliremu so ekisaawe kya gospel kiri empty lwakuba abayimbi ba gospel baavu kati ye baba ina sente bazija damu ekisaawe kya gospel kiri empty kubanga bana ba gospel ki nesi mweka ekisaawe ky'ensi kitambula kubanga kirimu ebifuna ekyokubiri kyo kitambulira ku magombe batambulira mu kusamira batambulira mu kweroga batambulira mu ebyo kivula bo bizinesi yaabwe eyekuyimba egenda tefa bana abensi abasakula tefa kakati obuzibu buliwo buli nti waleese Chameleone ku stage nga yambadde skirt yabadde skirt musumba Chameleone iyo skirt kati golooza kiki zinade manyi fashion mwe baserebu baffe batuleetera ebipya kankubuulire mbuulira eyo America abaana abo ba Jaden buli fashion gye bambala esasulwa millions za dollars kati Chameleone ekyo kya promoting kyasasulwa dda magombe ekyomusajja okwambala skirt yes naye ekyo kyo sijja kikopa kipromotinga ekyomusumba sigenda kikopa promotinga bisyaga skirt eyo kati gye waleese ku stage ate eyo gospel n'oleeta skirt ey'abasiyazi ku stage eya gospel bamwise tebamulabye ate Chameleone asobola kujja nga tomuwadde sente Chameleone gwe mmanyi tasobola ng'afaaki yenswera nga nabyo kati wasasudde ebiseera tebibanga bivudde magombe nswera ebikulemeddeko kakati abantu bagamba Kasuku tonkoonako naye Kasuku omuyingidde njogera abantu bye bagamba omuyingidde Kasuku onoobeera kweri musirikale w'eggulu onoobeera kweri malayika tuyinza n'okubeera tulano nga Kasuku yoredde malayika ng'akuma eggulu ngabimu kubakuma emiryango gy'eggulu ng'akutte ejjambiya ng'alina ejjambiya macete empya ye kankubuuze ani obuuza nze obuuza Kasuku ffenna kankubuuze olowooza muntu w'ofa osooka kutuuka mu miryango gy'eggulu deni n'ogenda malayika n'akusindika magombe oluyimba lulimu ebituli bwenfa nsooka kutuuka ku miryango gy'eggulu ne balyoka bansalirawo bangenda magombe oba sigenda magombe banyingira eggulu ekitibwe kiri kitya musumba bw'ofa wano ng'oli wa geyeena ogenda geyeena direct teri kulingiza ku mulyango gwa ggulu sobola n'akaggwa akalinnyako ekkubo ligenda mu ggulu tosobola lirinnyako kitegeera nkiraba okujjako kino ku mulyango gw'eggulu nga ofudde ng'oli mulokole
naye nga waliwo ebintu ebimu walimu ebisango ebitonotono emisango yes gye bakyalina okwetegereza obulungi yes mumalirize then oyingire oluusi n'emisango egyo girina okuwozebwa mu ggulu ne bakukkiriza n'oyingira okay kati ndabira ddala nga Katemba yennyini tekyetaagisa kituufu wakizanye bulungi kisinze kuluma abantu nti bantu be wakozeseza temwabadde muno mulokole n'ogu ekyokubiri bantu bogamba obuulira enjiri emyaka 2 ng'obabuulira enjiri lwaki tebalokoka bagamba obuulira enjiri emyaka 2 ababuulira enjiri tebanalokoka abasamize embu nze mbabuulira enjiri obabuulira enjiri nga baganye kulokoka mwana w'ekibi aba wa kibi kati no tuli mu kwekengera magombe galinga gakuliddewo yeyanise abaana ba gospel kyasinze kunnuma bayimbye ku worship house naye concert zino ez'amaanyi ze basasudde mitwalo 15 teyabakiriza oba program yabadde nnene naawe musumba nene etya tiwalabe nti ebino nebibadde ebyokutegeka video yagijeyo nga yagikola lulyeri musumba Bugembe abaana be wakola nabo ennyimba za gospel nga balokole wayimbye nabo collab ku stage ennyimba ze wayimba n'abantu b'ensi ze wayimbye ku stage eyo teyabadde gospel concert ekyabadde kibuli kya concert kibadde kivulu kya sachula ekyo omwami kyeyakoze ng'ajja kuzeba myaka 2 nanti oyinza okwesanga nti yabawadde platform lwansonga batambudde nabo kati basinza otambula nabo era ennyimba zaabwe zezasinga okuba mbulira gwoyita naye nkubulire ku mizeege empisa ze kati Bugembe club yakutwala kakoli akamu ku bwakozesa bameka balokoseeyo kuva otandika kuyimbirayo mu batamiivu agamba nti ayimbira banene agala balokola naye bameka abatulageko njagala accountability ntoŋŋambe nti Chameleon yalokose kuva ntandika mukolaki kutambula naye ani yalokose Mama Fina tebamuwulidde byayogedde na yalokose yakomye kumukoonako naye nga atambudde naye ebbanga lyonna nkitegeera kakati tuva ku uyu Bujingo waffe basaafu omwagalwa atukwatiridde yabaddeyo n'emmeeza ye naye kati ku meeza bamitani Susan Bujingo talabiseeko Susan Makula teyabaddeyo ye Susan Makula ate kati Makula ga Bujingo ate kati mwekibalumirawa etulumirawa waba teyazze yatugambye owulira nti Stan yamubbako family isebo tuleke Stan abatya family Stan si yabba family Stan yabba gwe statements zikyuse bulungi nkifunye mukama bannange simanyi oba leero lunaku nada ye yabyogedde nti Stan yankola bubi yanzibako family Stan yakubbako family kati obakubbako family ng'olaba nga n'omubbi omumanyi ng'otunula n'omubbi omumanyi lwaki tomutuga ate ng'oli mulokole ate twaweebwa amaanyi n'obuyinza eri Misota eri Stan kati gwe oze omuwana wanyu owana Stan biki byoyogera Stan yamusinga amaanyi n'amubbako family ye n'agitwala n'agiwa n'amaanyi amalala anti kati ekyobutaleeta mukyala we mwabalokole kalaze mwe kyabalumiddebwa kati buli lunaku atijjiza naye
kati no oyo mukyala ayagala nnyo ebivulu by'ensi bya Katonda kati lwaki teyabaddeyo ku kya Katonda kiki tutegeeza ki anti ayinza okubeera abadde emirimu oba gya gundi yaabwe gya media yaabwe oba gya kanisa kati bonna babadde oyagala babeere eno eri ayandyerabiridde ewa ekiro sigambe ekiro ngamba eri ku bizinesi kati nga ku TV ku radio yayagala ki waliwo ba manager oyo bugingo yennyini ye manager owa Soroti Media nenda yagamba MD Senkubuge managing director to olaba tobimanyi nenda yatugamba mpozi yeekuza yagamba nze nawulirizanga Soroti eyenjiri eyekire ne ku makya n'atugamba nti ye MD managing director kati wabawo manager kingamyo no ali waneno kati eyo tutwalyayo bwerere tonkubya figa nzijayo eyo naye nze ndi ku statements zayogera mu maaso g'abantu zimuswaza yeswaza gwogoba sitaani osabira abantu mizimu ne gibavaamu ate ogamba nti sitaani yanziba mu family yange ekyo anonyeyo ekigambo ekirala ekyali kumubba kati n'oyo ne Makula naye bamubbye awo saategeddewo ngenda mane naga nti ngenda noonya ku bugembe tulabe oba asobola otuyamba n'addamu ebibuuzo nga tetunnaddamu kusisenkana kubanga lwaki wasalawo kugenda n'obugagga n'oleka famire yo waliwo yatugamba nti kubanga baali bagenda kusaba abaana obusaddaake aliwa Bugingo naye gwe n'okola lukujjukujju n'ogamba nze sirina abaana ate si gwe wanoba si mukyala yanoba gwe wanoba waka era mu bigambo bye wagamba nti gwe wanoba ti mukazi n'omwogera mafuukuule ebigambo biswaza nange biyisa mu kamwa era nange biyisa mu kamwa essaawa zino lwaki naye mubiri gwa Kristo muguvunziza nnyo Uganda mubiri gwa Kristo guvunze basumba muvunziza mubiri gwa Kristo banaye muterere bagamba nti omubiri gwaffe y'ennyumba ye yeekaalu ya Kristo of course naye kati siri mukunenya naye njogera tomanya kino ekigambo kyenjogedde kigenda kukyusa obuulirira musumba munno yes njogera kubanga bagamba n'omwana gozadde akubira ngoma n'okola ki kijingo kyagamba mbakuba emiggo n'okaaba kakati ffe tuli bato naye ffe ate bye tulaba ku ggwe musajja mukulu bituswaza nze sisobola kuleka famire yange kulwagenda munfuna obugagga oba mbeere w'amaanyi oba mbeere n'ettutumu ngende n'omuntu ate nga malaaya ate nga tanaba kunzaalira kale yaliko malaaya tukyogere bwe tuti ani yaliko malaaya Makula ino bukakafu ngwe ate nga Bugingo yennyini yakyogera babeeranga mu kasino kulowooza mbijjawo gwe alina okumbuulira kati eyo gye yava linako musumba yabeeranga mukaki ate musumba ngambe mukyala musumba nawe bikwate bulungi anti ogambye kale yamufuna ati yamufuna nti yamusanga wakale okumufuna tetwamanyi bikoli yamwetega Bugingo nati ng'amwetegeera wakwanga ogambye oli yabeeranga mu kasino oba ku church yamwetegera batugamba mu counseling we yamwetegera olwo n'ategulula katego akamaso ne kamukwata ng'ate alina ne family teriyo lunaku Susan Makula olitubeera katuuti n'osoma Bible
obeera mu kulangira kati ffe tukubala nga atali mulokole. Tasoma Bible. Susan tasoma Bible ne bugingo tagisoma. Yine naawe atereka omusajja nga asoma Bible enjiri ye nkozezza okutuuka wa lindako tugende tujjeyo enjiri yajjo yajjo nyini ku Sunday ya lunch hour tujiwulirize yombanga mulimu Bible ojja kumpangudde ogamba Bible ki no Bible je tusoma balunyiriri ogamba nga mulimu Bible verse yonna ng'agisoma ng'akutte Bible wali katuuti n'agisoma Bible egambe bweti ne bweti ne bweti tagikwata ebeera kameeza bweti n'agisoma n'abikkula ate kirungi kya bugingo talina bano ba interpreter musimayo nanyonyola mu luzungu naakola ki ebyo bina tayagala yagyesomera. Kati tugende tuzicekinge tukulage bange ennaku zino bintu byonna bigenda kumpewo. Okakasa tasoma Bible gwokakasa nti agisoma nze nkakasa nti agisoma kubanga atera oginsomeramu edishi kiro zijjayo scripture emu nga bugingo yagisomye mu biseera bino nga sedda si bugingo bwedda. Kiki ntera owulira ng'asoma Bible n'akola n'eddoboozi lyemu kubanga abaana bagundi ne bavaayo. Kakati oyo tumuveeko. Uganda kasita kandabule basumba kasita oyagala kubeera selebu kasita oyagala kubeera w'amaanyi kasita oyagala kubeera netutumu oyagala kubeera mugagga ng'omusumba manya ebya Katonda ojja bisuulako ogende n'ebyo sitaani akuwambe. Kitegedde kasita ng'omusumba oyagala kwekumira ku maapu. Yes. Ebya Katonda n'okusooka n'obyesonyiwamu n'osooka obakana n'ebyensi. Of course. N'otambulira ku ebyo eby'omubiri n'ova ku byani ku bya Katonda. Olwo njagala beera kwekumira ku maapu oba njagala numbers. Oba oyagala kubeera w'amaanyi weesanga osamidde ogenze Magombe ogenze mu Illuminati ng'osyaze ofuse musyazi nkitegede ng'ofuse kintu kirala ate nkusuubiza Bugembe tagenda kuwasa. Ogambye ki? Nambye Bugembe tajja kuwasa. Bugembe tajja kuwasa mukazi? Tali wasa. Lwaki tali wasa? Ate nze ekyogedde kuba muno bata we bata Munnayuganda ng'ebizibu bikufuukidde mbulabutuulo w'olikkalira kubanga Kabona Mugabi azzaajaganya ng'ow'ekibungu gwe bawadde omungu n'amawulire agasanyusa ng'akuyita ogende gy'ali akole ku byakutawaanya edda. Kabona Mugabi agenda kwambululira mu nnyanja ey'enjawulo akukumira ekyoto kw'onooyekeza endiga nga ssaddaaka eri abakulu olwo obulamu bwe bubettereere nga nnyindo ya nti bw'anoonyeza empapula ezifuluma Uganda n'ebica ne bikwereega ebibyo kumenya mu jjenje ekkalu kubanga olunaakukansira tukuma amazzi ag'omukisa gwe ng'olinda kutta ku nkowe. Kabona Mugabi bw'omukwasa ebizibu byo naye abigabula ebinyonyi ne bibyetikka okubisuula ebuziizi gwe n'ofaananako omusenera alinda empaalwa. Kabona Mugabi mukubire ku nnamba ya ssimu nooti 75293946 olwo obe ng'ossa empoggo n'olwalo nange ntugge ku nnanga ya Kanenero. Simba ndajja kuwasa. Simanyi kitali wasa tagenda kuwasa tagenda era ono muyomba ku comment section ebanga bibanyiziza tajja kuwasa alwa kitali wasa okujjako nga tumanyi kiwe kifaanana tajja kuwasa kisigadde bwekito ati lwa kitali wasa kyenjagala no muyimbirira ne musibako abakazi ne mukola ki Bugembe tajja kuwasa. Nina kukala ebyokuwasa bidde wali eri
ate ebyokubeerako oba n'omuntu oba n'abeerako oba n'omukazi atya n'abeerako oba n'omukazi ate nange neebuza ekibuuzo bugembe okikola otya emyaka egyo naye bannange oli musajja mukulu emyaka egyo gyonna okola ki oli kasabuuni oba oli ku baana ab'omu kanisa abaana bato aba mu kanisa abaana bato tabasobola singa tebamukwata dda anti katwebuuza ali ku ki musajja mukulu ekyo kituufu kati kambuze mutanafuna omukyala gwawasa tanaba abakyala bali mu worship house bamanyi mu worship house bameka abanyirira tukyakye yetuuza bantu nga 50,000 mu bantu 50,000 osobola kubulamu mukyala ate somo bungi bavubuka nga ffe kyogamba temulimu abawala abatuuse bali sizes abali size za Bugembe Musumba mwebale kati alinze eki Bayibuli egamba nti yatutonda natuwa omukisa ntugamba tugenze tuzaale twale tujuze ki obwakabaka bwa Katonda ensi eno tujuze ensi eno anti Katonda ayagala bamusinza kati simanyi katukomaawo kubanga banaye njogedde bingi kubanga binuma ate bino ebintu n'abangi bibaluma mabegaawo Bugembe yabadde n'omukazi kanzireyo neetegereza amawulire ani dokita oba oyo simu oyo mumansuzi omusanga ne mu bbaala nawuliddekaawo nga nabulirako emabegakaawo yali ku TV zino eza Anikat ne bamubuuzaako omwana wabendi ali atya ye nti omwana gyali alimba taliiyo kati gwe obujulizi obujja nze mulaba kati no bya serious musabira nnyo afuna omukazi naye tajja funa tajja nga 28 tulina crusade eya spiritual purpose omusumba Edward mwasinzirira ddala okutusako obuweereza bonna kati alina crusade egenda beera Mayuge musumba yongerako eddoboozi bino bintu byenjogedde bya Pastor Edward webanga bikunyiziza nyiga kubanga of course muntu anyigamuko okunyiga kuli nomo n'okusanyuka kiri nomo sijja kubeera nga nkusanyusa busanyusa nyigamuko era ojja kunyigulukuka byogedde bino binako bukaka gwe nyiga yomba oba vuma oba okoze otya nze mbyogedde kiwede salamu kasindikire Bugembe oba Bujingo oba ani makula oba kasuku kasuku simwinako obuzibu mbaako gwe teekayo buteesi otidde semanengene okubuyingira majegere dasebo simutya kati asinga Bujingo tamusinga oli musajja avuma teriyo njiri etagwa nga tavumye ebimonde musumba yogera ku nnaku nga 28 tusiibule 28 tuli Mayuge so mwe abali eyo abagala kuwagira spiritual purpose apo bokka oba bagenda kuwagira spiritual purpose tuweereza enjiri yeggulu etali mu kuvuma etali mu kujoga etali mu kusosola etali mu malala eri pure yeggulu eyo gye tuweereza era tugenda kusabira abantu tugenda kubulira enjiri bantu balokoke so sobola kuyimirira naffe naku nnya budget mpanvu nnyo osobola kusindika sente zonna z'osindise okuwagira enjiri eno osobola kuyimirira naffe osobola kutuwagira osobola sindikayo motoka nogamba musumba mutekemu mafuta
egende weereze ebayambeko yes osobola sindika kintu kyonna kyolaba nti kijja kuyamba ne wezitaba ssente ne kibaki oyinsobola kubeera eyo n'otusabira tujja kubeera nga ku live ku Heaven Melodies ne UG nawe ejja tukyalirako so that obwakabaka bwa Katonda tubeere nga tubuweereza enamba y'okusabirwa mu buli lunaku njibagamba y'okusabirwako eri 07 4 6 18 22 plus 256 746 18 22 41 ojja kumfuna eri mu luzungu eri plus 256 oba 075 07 46 18 22 41 so mukama alina ebintu bingi byayogera ku bulamu bw'abantu era wetuliffe kusabira abantu wetuli kuyimirira n'abantu wetuli kuweereza Katonda mu bantu wetuli kubeera nga nammwe mutwagala nga mutusembeza kakati njagala kusabira abantu nga sinabasabira soko otubuulire oba osiibuleko naawe mbadde nti okyatwongerayo nanti kati esaala yaffe yetuggalirawo programu zaffe kale nno munnange ebirungi biggwa byokya manya nze Stone M naye UG Now TV weyongere okusubscribinga weyongere okusharinga obubaka buno eno weyongere okubunyisa enjiri ate butuukire ddala ku muntu oyo gwe asinga okubwetaaga kale nno abalina ebirango abalina ki mwena tubaaniririza ddala tukyeyongera okwaniriza ebigambo ebirango obulango obo ebirango ebya buli kala nawe kenyini oba oyagala kukwatira kalango ko oyagala voice overs oyagala video ya kalango oba kyonna kyekiri osobola tutuukirira namba zaffe zibeerako ku neno olina story yo tugyetaaga oyinza okusharingako naffe story yonna gy'oli n'abasumba abalala tubaaniririza ddala abaliddawo n'abaliwo mutujjukiranga Stone M tubaagala nnyo nga UG Now TV sumba tusabire tugende ndowooza ayi Katonda waffe nannyini ggulu n'ensi tusaba Mukama Taata era twenenya otusonyiwe wetugenze bubi ayi Katonda waffe jangu otereze eggwanga lino mu nsi yaffe y'obulokozi Mukama Taata jangu oyogere ebigambo byo bisobole kukyusa abantu abakyama ekigambo kyo kiringa omuliro ekigambo kyo kisala kiringa ekitala Taata kitangi ke kaseera abantu kumanya amazima kubanga Bayibuli egamba yegwe kubo amazima n'obulamu Taata tusaba ddala ekkubo litereere era n'amazima gategerekeke n'obulamu abantu babufune nsabira obulamu mu bizinesi zammwe nsaba obulamu mu maka gammwe nsaba obulamu mu programu zammwe ne plani zammwe n'abantu bonna ababadde bampuliriza Mukama bawe omukisa bakulaakulane gaziye ensalo zaabwe Mukama Taata nsazaamu buli ndagaano z'okufa tebagenda kufa bagenda kuba balamu era bakulaakulane banyumirwe paka biseera wolibayita bagende mu ggulu nga baalokoka mu linnya Yesu Kristo tusabye amiina waliyo pulezidenti agenda okufa naye agenda kufa mu nfa ya kyewuunyo buno bwe bubonero bw'eddogo kwotegerera ng'ekintawanya ddogo ireko mu jaketi yange no kasitanja mbala mumanya nti kati ebbugu mulitandise